Episode ya 11 olwaleero ku ssaawa 10 mukulikeyo mu episode endala gezera lwajjo twabadde ne episode ey'omwenda n'ey'ekkumi. Tudde tulina ey'ekkumi n'ey'ekkumi naye nga mwebale kwekumirako, mwebale kusubscribinga, mwebale commentinga, mwebale kulikinga na kusigala nga musalawo ne mwekumira wano. Mwebale kubeera nti buli kaseera mwasalawo ne mubeera wano ku Jinja Media TV. Kati tulina okukola kusubscribinga, kulikinga ka movie tugenda tukatwala mpola. Tuli ku episode ya 11, 12 leero egenda labika, 13 egenda labika. Mujoininga Telegram account yaffe eriyo bu movies bungi essuka mu 13, so osobola okgenda eyo no subscribinga ne weerabira ku movies, kubanga movies zibeera wano ku YouTube channel yaffe tezimala. Tulinawo bu movies butini nnyo obwo obuba bukkirizibwa amateeka ga copyright, so ezisinga obungi zigenda eri ku Telegram account yaffe. Osobola visitinga ddeya ne weerabira ku movies zaffe. Mwebale ku followinga aba WhatsApp group, mwebale namwe abeekuumira wano mwebale, naye nga ya subscribinga yasinga okola ekyamaanyi n'aba commentinga. Movies zino okubajjukizaamu nga wembagamba, movies ezisinga zirekayo like dakika 3, buli movies erekayo dakika 3, ezisembayo episode emu etandikira ku episode endala. Osobola olaba episode y'e11 but nga party yayo esooka eri ku episode y'e12 nga eri kuno. So mwegenderese trick eyo eriwo, so ino mmalako video watchinga till the last minute so that to missinga any episode. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala naddala gwe ya subscribinga akola kyamaanyi. Nebaza nnyo omuntu ya subscribinga ate yavaayo na commentinga, ate yavaayo n'asobola okuba nti alikinga. Ebigambo biba bingi but ebikolwa biba bitini ebiseera ebisinga. So omuntu eyefiiza data neyefiiza obudde bwe n'omuliro gw'essimu, ogwa laptop ye, ogwa desktop ye, mukola kyamaanyi. Tusigala tubagamba nti movies za kuno nnyingi temusobola zimalako, naye osobola subscribinga n'olinda seri endala eno weba teyakukolera. Basi obungi bagamba kadde naye ate nze njiraba nti mpya eri oyo atagirabangako, naye nga musubscribing, commenting sobola okweyongerangayo.